Olunaku lwaleero lukedde ng'ennaku endala era weziwedde essaawa 2 nga okwetoola eggwanga Uganda ebyalo eby'enjawulo bitandise okweteekateeka okulonda abakulembeze abajja mu divisioni y'e Nakawa mu kitundu eky'emutongo zooni 12 ekimanyiddwa nga Kitintale. Eno weziwedde essaawa 3 ng'abalonzi baatuuse dda mu kifo kye bagenda olonderamu ekya Loan Joy. Wano avunaanyizibwa ku by'okulonda mu kitundu kino Kintu Joseph atandise okusoma enkalala z'abalonzi okusobola okubeera ng'abawa obukonge obubakkiriza okulonda. Oluvannyuma akkiriza abeesimbyewo abasatu kubadde munnakibiina kya FDC Kityo Godfrey, munnakibiina kya DP Walusimbi Moses awamu n'atalina kibiina kyajjiddemu Godfrey Ndawula abakkiriza okwogerako eri abalonzi. Ettiimu Walusimbi tugamba ekintu kimu mbu ekimala kimala. Ekimala kimala. Banaye kuno kusalawo kwammwe twagala kuno mukulembeze bannange alina kaakola. Twagala omukulembeze alina wefisa independent tubakulembeza abantu ku masitumu. A chairman who doesn't segregate. A chairman of all the people. A chairman who wants the young children, the women. Oluvannyuma bakkiriziganyiza nti buli muntu yenna alina endagamuntu wabula nga talina kapapula akkirizibwa okusimba mugongo oyo gw'anaaba ayagadde. Batandise okulonda era ng'abamu ku bawagizi ababadde ku ludda lwa Godfrey Ndawula balabiddwako nga batandise okucaccanca nga newankubadde Kintu Joseph avunaanyizibwa kulonda abadde akyabala. Oluvannyuma alangidde omuwanguzi ng'onaabadde Ndawula Godfrey ng'asinze munne obululu obusoba mu 300. Omwami Kityo Godfrey okulonda yakuvuddemu. Muwulirize mukuvaamu ne tusigaza abakontani 2. Omwami Walusimbi Godfrey, Walusimbi Moses n'omwami Ndawula Godfrey. Omwami Walusimbi Moses afunye obululu 193. Ndawula Godfrey anyimiridde wano nga nkozesa obuyinza bwempeereddwa nga presiding officer owa Mutungo Zone 12. Omwami ono mu kubala obululu njagala musooke muwulire afunye obululu 467. Abalonzi abatali bamu balaze essanyu ku buwanguzi bwe batuuseeko. Ndi musanyufu nnyo bannange Godfrey Ndawula okuyita mu mwebale kulonda bannange ebifo ebisigadde tetumanyi naye tukozesezza mazimala bwenkanyala. Mwebale kulonda bulungi tobadde kavuyo, mwebale kuwagira Godfrey Ndawula abeewo. Tetulina essanyu tuwagidde kyamaani waffe Godfrey Ndawula abeewo paka walifa. Abamu ku batuuze balambise biki bye baagala omukulembeze alondeddwa era ng'ono yabaddeko Ndawula Godfrey atandikireko. Abadde ku kyamaani waffe nga mwami mulungi asobola okukwasaganya ensonga zonna era tugenda kutambula naye bulungi. Ebyo ebyannema bye bagamba ebyo binajja bigonjoola abatuuze basobole okusigala mu kitundu kyabwe nga beeyagaliramu. Tuwa abantu tasosola abantu akoze ebintu bingi ebyo byakoze ayongerezeeko atwongoseza emyala byonna. Ekintu kye twandibadde twagala essaawa eno nga kyeyamaani ng'obuzibu abadde ayina bade talina ofiisi naye nga bw'asuubiza bw'agenda kubeera ne ofiisi ate naye nga kyeyamaani wabavubuka ngenda muteekako essira tulabe nga district zone yaffe ebeera ne ofiisi. Ekifo ky'omuntu okujja okukonkona ewaka aba alina kujja ofiisi weeri amaliriza emisango gy'abantu. Olunaku olwaleero okulonda we kutuukidde ng'eggwanga Uganda lyasemba okufuna bassentebe b'ebyalo emyaka egisoba mu 15 emabega era nga kwe kulonda okusoose okuva eggwanga Uganda lwe lyatandika okutambulira mu mukululo gw'ebibiina ebingi. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.